this boy who died, Segirinya, the one who Kawempe. Segirinya agenze kufa nga tetutegedde kituufu kyamuviirako kusibwa ku musago gw'e Masaka. President Museveni yavuddeyo n'abyogera ku PDM Yeruweero n'ayogera ekyaviirwako bano bamemba ba parliament okusibwa. Segirinya ne Alan Sewanyana bwe bali bakwatagana n'abatemu abali e Masaka abattanga abantu n'ebijambiya kambi kuwo biwulire. Including the members of parliament, you remember this boy who died, Segirinya, the one who Kawempe, had been arrested with another one because they were found to be talking to the other, to the ones the killers. The killers are still there. They're in jail. We got all of them because you remember they were killing by these opposition people. After the election 2021. They wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe, because they were not using a gun, because the gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, or mtayimbwa, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember, simanyi oba mbibavuunulire oba mubitegedde, bibadde mu luzungu. Bibavuunulire byayogedde oba mubitegedde. Ensonga eyaviirako omubaka Segirinya Muhammad okubeera nga atuuka n'okugendezera ku mugitegedde oba mwagala ngibavuunulire. Olw'okusaba kw'abangi sirina kye ŋŋenda kwongerako mundeke. Atakitegedde funa omuntu omulala akatambyuddemu kamuzannyire, omusabe akunnyonnyolere oba akuvuunulire. Bantu abasukkira ddala mu 28 abakadde be battibwa. N'era amawulire amalungi agaliwo gali nti bonna baabakwata. Bonna baabakwata, ekyo kyo nkiwulidde. Bonna abali involved mu ekyo ekikolwa baakwatibwa. So gw'ayagala okuvuunulira ebirala